okwewala obulwadde buno abantu balina okwekenneenya engeri gye balyamu emmere balance diet erina okubeerako kimu kyakusatu nga ekwata ku mmere gyoyagadde okulya oba kalo oba nankanyi kawunga muceere n'ennyama bintu byonna nga kati ekitundu ekirala ekimu kyakusatu kibeere bibala papaali nyembe makedo ebyo byonna bikwata nti kuki kubibala kati ekitundu ekyokusatu kibeere nga bivaavaava kati muntu yakunga eno tulina ebivaavaava bingi era tuyita ngaomuddo kati nonywa amaazi amafumbe olina okwewala ebintu nga sigareeti olina okwewala omuhige kati n'omuunyo gwe tuleekamu nankanyi ku mmere nagwo gulina okubeera nga mukumya si kuyiwawo omuunyu kubanga omubiri omuunyu gwe gwetaaga mukunywa nnyo gusigala gwona guleeta bizibu gusika maazi nakuzitoya musaayi neguba nga gwongera omulimu omukono gwe gulina okukola kati tuwaliriza nti famire yonna ne gavumenti nabiti bikolere wamu okubanga bisobozesa abantu okukola exercise wadde mwana mu maka era n'omuluto olaba naye azaana kati bazaale walina okusobozebwa okwegazanya n'azaanya n'akolaki kati bwe bagenda mu masomero gonna galina okubeera naki ne grounds mu ssomero gonna ne bwe bakula ne bava nti mu kutendekebwa gye bakolera wonna balina okubeerawo facilities ezibayamba okukola ki exercise wadde gye bakolera era newaka wadde nga tolina space emala osobola okunuuka omuguwa osobola okunuuka omuguwa osobola okuhasituka osobola okusaawa ebintu ebyo naye nga omuntu yenna alina okukola exercise buli lunaku asobole okukuya nako asobole okukola ki okukuya nako kati n'ekirala bantu kuba nti beekebejja at least lumu mu mwaka kati okwekebejja bakuba numbers ezikolagana n'obulamu bwo nga pressure nga pulse rate nga obuzito n'omuntu nakuyamba okuzuula kyetuyita badebang index yetetenkanya obuzito bwo n'obuwanvu bwo kati ebisigadde twetaaga abantu ng'ofunye ekizibu bakikwate mangu ekyo kikigendererwa nga tebunabaako saajuka kubanga obusaajuka